Kansooke mbeetondere bakama bange eddoboozi likyaganye naye nayina eddagala nsaba ontaase asenyiga mmalawo naye nja kuba bulungi mukama nga ye mubeezi. Kakati waliwo ensonga ekudde jembe ku application ya TikTok gye njagadde ndeeteko wano eno erimu abantu bange ab'obuvunaanyizibwa ate nammwe mugitegeereko ebigenda maaso eri ne wano kiba kirungi oba oliawo ne mubitegeera. Waliwo omwana amanyiddwa nga Ceci B66 naye bw'aba ayitibwa abantu abasinga bamuyita Ceci. Kakati omwana ono ayina ensonga buli muntu kati ku social media handles oba platforms ez'enjawulo etandise okubanga emeruka ku mwana ono. Bampita Viki video bweri nkola yange nkusaba soko jimpereka like kubanga buli lwo likinga video eyo bwoti information yetambula mangu netuka ku buli muntu sekinomwe yandyetaza okubeera nga agiwulira bambi ate nagifunira mukadde so nga nawe atanatuweyungako mbutongole ankusabye subscribinga bw'oba omaze subscribinga kwata mukadde kaje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all amawulire we gajjira we tugakuweera mu kitundu ky'eggwanga kyonna tetugalinza kasita tuba nga tugakakasizza so subscribinga osobola okufuna latest updates. Omwana ono ayitibwa Ceci abasinga bwe bamuyita akola content ku TikTok okwo wakutuula mu nnyimba ze tuyita challenges okuva TikTok lwe yajja abaziyita challenges. So naye abantu abasinga bakomplaininga ku baguardians b'omwana ono ne trainer w'omwana ono oba batrainer b'omwana ono engeri gye bamukozesaamu content. Bwe weetegereza omwana ono ezimu ku videos ze ziraga nti actingira ddala ng'omuntu omukulu. Abantu bagamba nti kisusse ku level y'emyaka gy'omwana Ceci oba oliawo baali muwadde ebintu ebirala ebimumotivatinga okusinga okumuwa ebintu ebitajja mu myaka gye okugeza nga okwemoola okw'ekikazi ekikulu okusukkiridde mu vidiyo z'omwana ono ezisinga okwosaako n'obutawabulwa mu comment section nga bayitira ddala ku account ye oba ku page ye kwabeera atadde video zino nga bonna abamugaidinga bwe bagezaako okubatuukirira mu comment section beesuulirayo gwa nagamba. Now video zino nze ku lwange ndi muzadde n'abamu ku mmwe abandaba abasingira ddala obungi muli bazadde olina endowoozayo gye wandyagadde okuwa ku mwana ono. Kyategeerekeka nti maama w'omwana ono ali Saudi Arabia ali mu kiyumba akakkalabya mirimo gw'osobola okuyita kadaama andi ne ntegeera nze ng'omuntu bwe nali ngezaako okunoonya ku mwana ono ne baŋŋamba abeera Lugazi naye bw'ogeraageranya comments za maama ku mwana oba replies za maama ne baguardian be yamulekera ziragira ddala nti tebafaayo ku kyonna ekigenda mu maaso ku mwana ono. Abantu obuzibu bwabwe abaakavaayo ne boogera bangi naye abamu ku bengenda okuwaako bagamba nti content omwana gwakola ow'okutuula mu nnyimba z'abayimbi yes ali fine but acting style gy'akikoleramu eri waggulu w'emyaka gy'omwana okussaako n'entegeera ye ng'omwana. Abamu ku bannyonnyodde mu butambi bw'enjagala nkuweeko bagamba nti singa omwana ono anaakula n'aweza mu myaka nga 15 16 yandifuna okusumbuyibwa ku gasajja gaseduvuuto yandifuna okusumbuyibwa ku basajja ab'ekikula kyonna olw'endaba gye bamulabamu ku application eyo oba mu videos zaakola nga ziraga nti mukugu mukwano nga ziraga nti omwana ali serious ku nsonga ez'omukwano azitegeera when it comes okutuula mu luyimba nga lwa love
ogenda alabira ddala omuntu omukulu atudde mu love song. Mikwano gyange buli amanyi nti muzadde obanga olumirirwa abaana b'eggwanga lino nyamba sharing ka video kano. Kana akaana bakatuma sise kamami. Ejo nabadde ngenze kunaaba nasanze abaana bange nga bali ku video bw'akana akaana. Ekyamazima neetegereza akaana kano bye kakola abaana bange ne mbajjako simu. Si gwe gusoosa okulaba video z'akana akaana. Sometimes nzirayikinga naye ne neewuunya. Naye olwaleero nvuddeyo omwana watuukira okubeera straight eri obulamu bw'abaana abaana abalala. Kitegeeza naye kennyini agenda kubeera straight. Omwana ono bye mumukozesa tebiriiyo buli amanyi nti muzadde w'ono omwana obanga bazadde be baafa Mukama abawumuze emirembe. Naye bwe babanga balamu nga batunulira omwana ono byakola. Mikwano gyange muli mu bulabe era n'ono omwana mumutadde mu bulabe bw'amaanyi. Ono omwana talina future. Ensi yayonooneka agasajja gakagwa ensonyi geetegereza kano akaana katuula mu nnyimba z'omukwana akaana ne keemansula ne kakola bino. Ekiseera kigenda tutuuka akaana kano ogusajja gukalumbe gukakwate gukatuuseeko obulabe ensi ejja kuvunaanamu abakakozesanga ebintu bino. Akaana kano nako kagenda kuranga buli kimu kakimanyi entendeka gye mutendeseemu akaana kano si ye ya bulijjo. Banaye tulabye kuba guruminga baserebu abaana tukuze nabo ba baby gloria tukuze nabo batuuse ekiseera naye tebakola bintu bino. Kano ka Felista kakuze kati kainawe katuuse kaalinya naye tekakola ebintu bino. Tulabyeko ku bugeto kids buno obwana kana akawala kaina ebyamakulu bye katuuse katambudde amawanga naye tekakola bino. Buli aguruminga kana akaana okola bintu bino akatendeka ebintu bino mukwano gwange toyamba kana akaana wabula okaziika. Lekeraawo wekiba kisobose nakitegedde nti maama waako Kadaama ali mu kiyumba. Mukwano gwange obongo onoonya school fees z'akana akaana ng'otoba kubaawo n'okubeezaawo kana akaana oli mu bulabe bw'amaanyi. Nze ayogera naawe ndi muzadde naye wentuukira ogamba abaana bange temulaba video z'akana akaana ate nga kaana kanaabwe. Kitegeeza ka bulabe eri obulamu bwako n'eri obulamu bw'abaana abaana abalala. Bananga akaana mukoonoona eyo si enguruminga ya celebrity. Bannayuganda mwogera nnyo manyi mugenda kunvuma simanyi nfe kubinkwatako biki naye njagala mbategeeze buli amanyi nti muzadde ng'olumirira omwana ono kinsuseeko. Banga lyonna mbadde ntunulira kana akaana nga mu butuufu ne ngamba kanveeyo. Mutaasa akaana kano kagenda funa obuzibu gye bujjako eyo si enguruminga ya celebrity. Akaana katuula mu content ow'ekintu ekikulu kakola ebintu ebitakajja mu myaka gyako. Musevinga akaana kano bakazi mmwe basajja mmwe mutaase ekitiibwa ky'akana akaana. Bye byange. Mikwano mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi. Leero nno mbukeerezako omwana n'amuyita Ceci. Yes. Omwana mulungi. She's beautiful. Omwana alina talent. Yes. Omwana alina talent naye mutagingire mami we mweno video emutuukeko. Bangambye mami we ali ku kyeyo. Sometimes ndaba videos nga omukyala mu duet nzoba ye mami we I don't know. Naye wabanga ali ku kyeyo gwe yayekera omwana e Uganda. Bwabanga content w'omwana ono oba talent y'omwana ono egenda kuba bweti. This is not a talent. Talent ya Ceci agina. Ceci asobola okuyimba. Asobola okuyimba. Yes, asobola ddala okuyimba naye bye mumuteekamu ebirala. Mukwano society gye tulimu e Uganda society ndala nnyo. Omwana ebintu ebyo byakola wanakibuildinga ng'ali bwato teri agenda mulabamu kabuntu. Omwana any slight mistake yonna waba abagasajja ne mwekakatikako bakibajja gamba omwana yayonooneka ddala nsonga engeri gy'akolamu mu video ebintu byakola mu video z'akola ate ng'omwana oyo ali trained by someone. I myself ndi mukazi yakola music, dance and drama. Nyimba nzina amazina aga buli courage nsobola okuzanya omuzanyo gwa buli type ate I'm a trainer. Ne mu masomero ge training atisobola kutraininga mwana kola binono byakola. Nedda mikwano. Kwa mwana tumutuna mu talent egenda omuyamba. Ceci kyakola kisobola omuyamba nga tekirimu zino action ze zino zakola mumulaba engeri byeyemola bino ebyo bigenda kuba tebinayo we bimutwala.
ne woba nti omwana nti asobola ofuna aba sponsor ngezeza bugeza mami wayinza okuba teyeetaaga sponsor oba ki naye kino kyakola tekisoboka kuba abantu bakiraba olaba yinza ogenda ku ssomero nga waliwo ekitrainings ne bakola speakid abazadde ne bateeka emimwa mu nnyindo ne bakusongamu ne bagamba laba nno omwana byakola mukitegeera kyenjogerako mukyala yonna gy'oli oba otraining omwana ono ebintu bino bimugjeemu kwata naweza myaka 12 omwana ajja kuweza emyaka 12 13 nga mulaba ng'omuntu omukulu omwana agenda afune obuzibu bonna bagamba omwana yayonooneka ddamu temwamulanga ku TikTok ebintu bye yeekola mami Ceci omwana we omuwagira naye this is not good. Ceci alina talent, she can sing, asobola okuyimba ng'ali decently ng'ayimba nga olaba abaana basobola okumayiminga ennyimba z'abayimbi ate ffe training ennyimba ezirimu message omwana ayambadde ti omwana yeesiza tya naye bino omwana byakola kiri too much mikwano mujja kwejjusa mudda Ceci nga tuuse emyaka nga 15-16 ng'ali mu high school mumanyi mu high school abaana bayinza okusibako erinnya nerikukalako ne society nekulabanga bibi ogamba awo yayonooneka dda naye nga she's not naye omuntu aline Ceci mukwano content omwana ono mumukyuse mumuggyemu ebyo bye mumuteekamu bino ebirala bino yes